Toby man. Abal go bahai. Inyansi madam get true na go bahai. Ni basa mfumyo kula bantu. Watu abakula. Care for the ghetto. Tuyamba itu manye era nakutenga kubahayi tubagerena okugeza nansambu naye yakamugo bahayi yakuna medal okuva awards for music so tufudde okulaba nti tutumbula talents z'abaana nga sports ne kuyimba n'okusamba omupiira kulaba nti abaana bano tutumbula talents zaabwe. Lwaki temuyita champion Gudo ne mumuwa basale? Tujja muyita naye bw'anaaba naye atuuse ffe ofisi yaffe nyangu nnyo okubeera nti alayingira ate ne bamuwa ku basale omukulu azigaba yesebo n'abalala bambi bajje lugoba hayi tugaba basale zokulaba nti abaana basobola okusoma ate ne tutumbula ne talents zaabwe okulaba nti ate zibayambako okwekulaakulanya n'okulaba nti abaana bano abageto singa twongera talents zaabwe zikwatako egyemize bajja girekeraawo okulaba nti naffe tuli safe nabo nga bali safe. Oli mukyala muzadde. Champion Gudo ebintu bye bamukozesa n'abantu bali nabo bamu tubamanyi nga bali bakakoola. Gwe ng'omukyala omuzadde ate ng'omusomesa ebintu ebyo bw'obiraba bikuyisa bitya? Ebintu ebyo tebituyita nze ng'omuzadde ne bazadde bannange tebituyisa bulungi naye kye tukakasa nti wabeerawo embeera gye babayitamu bawaliriza ensonga lwaki twagala abantu ab'enjawulo baveeyo okulaba nti tubayambako ebintu ebyo okulaba nti ate tebiyongere mu maaso. Ku koozi eno ekigendererwa kyammwe ekinene kiri ki? Ffe nga Lugoba High ekigendererwa kyaffe ekinene okulaba nti abaana bano bavubuka okusingira ddala Ghetto, care for the ghettos, twagala tubayambeko. Balina abo abaana talenti lwakubanga tebalina abateekamu nsimbi. Ensonga lwaki Lugoba High ebaayo neteekamu ssente okulaba nti byonna bye bagenda okukola babikole abaana bafune talents ezo bafune skills ekibayambako okufuna ssente ezo kuba ate n'ensoma empya eyazze eya new curriculum tukiriko nnyo okulaba nti ate abaana tubawa skills ez'obulamu ezinabayambako okufuna ku ssente n'ogaziya Uganda ewamu. Abayimbi osobola bakubira mulanga abantu abatambulira mu kuba amagezi abantu abatambulira mu limelight abatambulira mu kamera magezi kigoyinzo mbawaki bonna abantu abatambulira mu kamera abatambulira mu limelight. Kyensaba abayimbi abo abatambulira mu kamera zibalaba bambi tubasaba abayimbi abo bakole ekituufu kuba ate waliwo emiti emito egibalabirako kuba banaaba bakola ekikyamu ate n'abantu bajja kikola naye banaabanga bakola ekituufu n'emito emito gijja kukola ekituufu. Nze nga tumaliriza njagala omulabi atulaba essaawa zino ayagala kumanya Lugoba High School esangibwa watuwe ku ndagiriro empiniti. Endagiriro entini ku Lugoba High esangibwa Nabweru okwata Katoke Road eri ku main road kwennyini so bw'ova mu kibuga otuuke bwayise take your left otuuka bulambalamba Nabweru ku main road bagiyita Katoke Road tuli ku luguudo kwennyini ku main era offices banzigule okubeera nti twongera okuwandiisa abaana bursaries twabagana okubategeeza nti no tuli ready and steady okulaba nga emisinde gino taking place n'okuloba ezigenda bbeera 23 September mu mwaka guno gwennyini. Munzikirize ngenda kukozesa nnyo Oluganda because siraba wano sirabawo English speaking media maybe social media nabawo fenna abasinga ba Luganda ba sponsors munatusonyiwa tugenda kukozesa Luganda okusinga for bannaffe abagenda olaba so mbere fannako bwetyo
njagala okubaaniriza wano mwebale nnyo okujja. Sorry for the delay, wabaddewo miscommunication ebadde entono naye byonna at least in the end sinatuliwa neno for a mutual cause. Kale munzikirize ngenda tutandikira eri naye above all njagala kwebaza ba sponsors baffe aba Reham banaye Reham ine ekyokunywa ekirungi temukimanyi because ina Sky View, ina Reham water, ina Reham cola n'ebyokunywa bya bingi nnyo banako kunywa kano kabaita ka exotic exotic tamarind dala nnyo era kwaga kwebaza bannaffe aba Reham. Njagala kwebaza bannaffe aba Sams. Oh my God. Walogeza ko supermarket n'omwana n'atakabira Sams. So thank you very much. Mwe bali kutwesiga na kuteka musente okulabanga olunaku olwaleero awamu ne ku misinde gyaffe mubeera bansonga nnyo nnyini ddala. Tulina bannaffe aba Home Connect Properties abakoledde ddala kyamaanyi nnyo. In fact bwe tunaaba tuzimbye center yaffe aba Home Connect Properties bajja kukolera ddala omulimu ogw'amaanyi okulabanga batufunira ettaka we tugenda okuba nga tuteeka center yaffe. Lugoba High School, thank you very much. Mwebale nnyo for the support. Tekitaya kusangika somero ng'eyo okuba nga bagitwa tusiimira ddala. Bright College mwebale nnyo mwebali ddala. So buteebaza musumba wange Pastor Wilson Bugembe bwe mwogerako mba ntegeeza Worship House nga just akava ku mazaalibwa ge tulina kozi endala y'omu ku basajja abasinga okuyimirirawo kozi weziti era Pastor Wilson Bugembe in absentia ffenna tukimanya ali mu America right naye era waali okulaba nga tuwa obuyambi bwonna mbeefana kuleeta. Kindness Life Church tubeebaza nammwe mwebale nnyo mwebali eddala okulaba nga mutadde sente omukitimbe n'omukitimbe gwa sente mu misinde gino. Tuli mu kudduka for a cause tetuddukamu buddusi naye tuli mu kuyamba Ghetto. Edda nali mukama wange Ssebo yategese nali nyumyamuko ne Zex 10 birangirangi manyi naye wa Ghetto yangamba ekigambo Ghetto kitegeeza kufuna magezi getting higher education out there to come and teach others in the Ghetto. Getting higher education to teach others. So mwebale nnyo mwebali ddala initiative eno. Kale munzikirize ntandike ne ba sponsors baffe batunyonyole lwaki basaze okupartneringa naffe. It's not so common. Zino companies abantu abali so urban eri naye ate munaye bano ba corporates okusinga naye ate munaye abantu bebakoleramu babasupportinga baviira ddala eno wansi mu Ghetto. So munzikirize njite omwogezi oba representative company manyitibwa nga Harris International ekola Reham kola Sky View katuno ndekezi okwagala tutandikira balamusiza munamanya abatuwuliza era ate abo batulaba manya gange nze Kamfata Humuza kambiride ku kitongole kya Harris International ndi omu kubakola mu department y'ebikwatagana ku byenjigirizi communications. Ati nga leero tuli wano ne ba Ghetto Run nga tuzobadduukirira mu kiteeso kye batutuusaako mu ntandikwa y'omwezi oguwedde nga batutuukirira nti baagala okuba nga balaba nti ba Ghetto youth bano basobola okuba nga beefunyako ku kyebekolerako naffe netugamba nti tujja batuukirira tubasupporting in this cause nga era neeyanza abasponsors abalala betulina nabo on board okulaba nti tulaba nga aba Ghetto youth bamu kino ekitundu abali mu munansana nga basobola okuba nga bafuna ku kyebakola. Thank you very much. Wow, tuyanza nnyo teyanzege abuddayo bannaye bakama bagambye ntano be batikola bwakunywa bulungi kusimya ddala. Munzikirize neyongera bategeeza ba sponsors baffe ab'enjawulo. Tulinawo Centenary Bank bannonedda mu kutereka ebyensimbi era basaze okupartneringa naffe abantu ba bulijjo tusobole okulaba nga creating a space abaana bano basobola okutuukira at least back to the Ghetto, giving back to the Ghetto. Ndefanako Post Bank, thank you very much. Thank you nga bakagulawo branch yaabwe empya enansana mwebale nnyo mwebali eddala. Tenywa Properties bannaye haja aliwa tenywa asubye mbeefanako beta representing kali munzikirize tugende babannaffe aba Sams banaiba baffe nno wano mwebale nnyo boddayo ndabira omukulu mungambye nti tusimira ddala kali Sams batulaba n'abatuwuliriza kagitambule abatulaba n'abatuwuliriza amanya gange nze Tabalamule Enoch ndi kitunzi wa Sams oba kola mu
department ya marketing ne sales ya Sam's Food Industries. Sam's Food Industries kitongole kikola obumpwanki obuita snacks obuwomera ennyo abaana n'abantu abakulu. To making sure nti products zaffe ziri za quality ya maanyi oba ya waggulu nnyo kuba nti buli supermarket right now erina products zaffe za Sam's era nkubiriza abantu bonna okudduka supermarket okujjayo products zaffe za Sam's. Abategesi ba Ghetto Run batutuukirira nga Sam's Food Industries ne tugirabanga opportunity ennungi gye twandiyagadde okubeera part of. First of all, ffe nga Sam's abali located in Nansana one tuba ba neighbors. Ate ffe nga Sam's Food Industries ekitongole ng'ekya Sam's kyatandika dda okuyamba ku baana ba ghetto. First of all, abaana abasinga batukolera bonna basibuka wano mu Nansana. Abaana bonna bakolera Sam's, abasinga bonna 50% of the workers at Sam's bonna basibuka wano mu Nansana. Ate bava eno wansi mu suburbs ne ghettos za Nansana. So that is one of the initiative gye twatandikako edda. Era we opportunity bwe yazze naffe ne tugirabanga ennungi ey'okubuukira. Era tuli basanyufu nnyo okubeera part of this initiative. Era tusuubiza abaana bonna abantu bonna bagenda okujja ku lunaku olw'emisinde tugenda beerawo ffe nga Sam's tugenda kumeka sure nti buli omu atestinga ku products zaffe za Sam's ku bwereere. Wow, tweyanza nnyo tweyanzege. Sam's ne Rihamu mukumye omutindo mumutambula n'ebyamu singa nno netenyuze n'ettaka netugamba ettaka lino kale naye mbeefaanako tetwagala beebaza bannaffe aba Home Connect Properties manyi waliwo representative tulina bannaffe aba Lugoba High School abaana baddayo okusomera wiiki ejja emu ku masomero agamanyi omwana wa ghetto yaani nti omuzadde amasomero gasaba 70% oba zero balance ye Lugoba High School egamba muleete omuzadde tumanye ebizibu byayitamu. Bright College twaga beebaza bannaffe mwebale nnyo mwebali ddala. Musumba wange taliiwo Worship House naye kyemumanyi mumbeeremu oba endala ali wamu naffe mu mwoyo. Era esaala gyatusenikira esinga okuba ey'amaanyi live and direct okuva ali mu America waali. Kainos Life Church, thank you very much. Centenary Bank, Coast Bank, Netanywa Properties Limited tusiimira ddala. Omutali singa eno lwani teriiwo. Abizibu bye twasiŋŋaana omulundi ogusembyeyo lwani yaffe teyali funded bulungi basponsa baffe twagala beebaza mwebale nnyo mwebali ddala okujja on board. Guno omulundi mwebale nnyo okujja. Tomanya ate tusobola n'okusaba ne mugamba tugenda signinga contract ya myaka nga 10 egijja mu maaso. Obugalo naawe. Care for the Ghetto, of course, foundation emugeza ku extra talents mu ghetto era n'okuyamba abaana ab'enjawulo okuva mu ghetto okubaako kye bakola. Munzikirize mbategeeze nti n'abategese lwani eno be batulitudde wano wakati era tuli nze amatu gaffe magule okubaako bye batumunyola emisinde gino gigenda okutegekebwa then bakulira ekiddamu. Sanyuse nnyo okubalaba bannamawulire ne basponsa baffe abankabi amannya abampita Batami Grace ndi musajja mulokole negattako erinnya eddala kuba ndi muzannyi wa bikonde bampita Gologosa number 1 world champion. Olunaku lwaleero twavaayo ne idea yaffe ey'emisinde gya ghetto twalabanga waliwo obwetaavu mu ghetto ne tuggulawo organisation eri registered eno certificate yaffe registered as a CBO. Netuvaayo na idea katonda natukulesinga na idea ey'emisinde tuveeyo tudduke nga gino emisinde gya ghetto buli mwaka naye nga buli mwaka tuddukira ebigendererwa ebyenjawulo twalabanga bannaffe mu ghetto tulina kuba gye tubeera ze nali musajja mutwazi by the way Pasa Bugembe yambulira enjiri n'endukuka kati myaka 6 nga tutambula era nkola mu security ya Pasa Bugembe ekitiibwa neteno obuliriza mukama kuba Pasa era kino organisation yagimanyiko bulungi ye muntu gwe twasooka okutuukira ne tumwebuuzaako n'atuwaga head n'agamba ekintu kyammwe kirungi mukama bawe nnyo omukisa n'atuwa ne social media tulangirako social media ze n'atuwa ne ku church tulangirako bwe twavaayo n'ekigendwa kino twalaba nga muffe
bakyali baffe bangi bagenda mu makomera nga babakutte nga byakasimu wakomawo ayita tabba kasimu kubafuulu bakusiba eno mu Ghetto waffe oba onyakudde ekintu ne bakutwala ne bakusiba ogenda byolese byonna mu nnyumba ffe tukola ki abasigaddewo tubitunda kitegeeza olina okukomawo ng'oli kuki oli ku zero mami owalugoba atuuse tukwaniriza okulabako mami netuvaayo n'ekigendwa kino nga tulaba kiyinza okugasa eggwanga lyaffe n'eriya zaffe eza Ghetto okutwaliza awamu netugulawo organization bagita Care for the Ghetto kibanyonyodde olw'ebigendererwa ebyenjawulo nga twagala kisinga guno omwaka tuteekawo resource center ffe twakiyisa resource center naye ffe twagala kukolero gino emirimu gya juwakayo kuba tumanyi ffe mu Ghetto tuba banyiribi kuva nga tuli bato nti singa tuteekawo washing day omwana waffe mu Ghetto niwaba wa myaka 7 asobola okwoza emmotoka n'etukula twagala tuteekewo washing day twagala tuteekewo gino emirimu gino egy'omu bwongo ng'okwokya bino ebyuma welding twagala tuteeke ku resource center yaffe tuteekeko emirimu okuyiga okanika nti omwana twagala tuteekeko gym ng'egyendi omuzanyi w'ebikonde tubeere nga tutraininga abaana baffe okuva mu Ghetto tuleme kufiirwa bachampioni baffe twagenda olaba nga bachampioni bangi abandi badde abakabi mu ggwanga yaffe Uganda bandeese emidaali egyakabi ate ng'era baviira ddala eno wansi nga bali mu makomera nga tulina bakyali baffe bangi mu makomera naye nga yandibadde muzanyi wa bikonde mulungi naye wakuwa ensonga ye agamba lwakuba sirina wenkolera ate bwengenda bwetujjayo mu ofisi zammwe olw'enfaanana yaffe kuba tetufaanananga mmwe mutuboola temutuwa mirimu niwe tubanga tulina IQ etegeera okusinga n'eyammwe temusobola tobimanyi abalugoba hayi enyanzi madam Gertrude nabalugoba hayi tuli basanyufu nnyo okulaba nti waliwo abakulu Care for the Ghetto mwebale nnyo abakulu yavaayo kulaba nti ayamba nga bali mu byenjigiriza tulina abantu baffe baserebuliti balenda ekimumanyi era naffe nga lugobahayi tubadde okugeza nga nansambu naye yava mu lugobahayi yafuna medal okuva mu awards music so tufudde okulaba nti tutumbula talents z'abaana nga mu sports ne kuyimba n'okusamba omupiira kulaba nti abaana bano tutumbula talents zaabwe. Lwaki temuyita champion Gudo ne mumuwa basale? Tujja muyita naye bw'anaaba naye atuuse ffe ofisi yaffe nyangu nnyo okubeera nti alengera ne bamuwa ku basale azigaba yesebo n'abalala bambi bajje lugobahayi tugaba basale okulaba nti abaana basobola okusoma ate ne tutumbula ne talents zaabwe okulaba nti ate zibayambako okwekulaakulanya n'okulaba nti abaana bano aba Ghetto singa twongera talents zaabwe zikwatako egy'emize bajja girekeraawo okulaba nti naffe tuli safe nabo nga bali safe. Oli mukyala muzadde champion Gudo ebintu bye bamukozesa n'abantu baali nabo bamu tubamanyi nga bali bakakoola bwenga omukyala omuzadde ate ng'omusomesa ebintu ebyo bw'obiraba bikuyisa bitya? Ebintu ebyo nze ng'omuzadde ne bazadde bannange tebituyisa bulungi naye kyetukakasa nti wabeerawo embeera gye babayitamu bawaliriza ensonga lwaki twagala abantu ab'enjawulo baveeyo okulaba nti tubayambako ebintu ebyo okulaba nti ate tebiyongera mu maaso. Ku koozi eno ekigendererwa kyammwe ekinene kiri ki? Ffe nga lugobahayi ekigendererwa kyaffe ekinene okulaba nti abaana bano bavubuka okusingira ddala Ghetto Care for the Ghettos twagala tubayambeko balina abo abaana talenti lwakubanga tebalina abateekamu nsimbi ensonga lwaki lugobahayi evaayo neteekamu ssente okulaba nti byonna bye bagenda okukola babikole abaana bafune talents ezo bafune skills ekibayambako okufuna ssente ezo kuba ate n'ensoma empya eyazze eya new curriculum
tukiriko nnyo okulaba nti ate abaana tubawa skills ez'obulamu ezinabayambako okufuna ku ssente n'ogaziya Uganda ewamu. Abayimbi osobola bakubira mulanga abantu abatambulira mu kubawa magezi abantu abatambulira mu limelight abatambulira mu kamera magezi kigoyinza okubawa ki bonna abantu abatambulira mu kamera abatambulira mu limelight. Okay. Kyensaba abayimbi abo batambulira mu kamera zibalaba bambi tubasaba abayimbi abo bakole ekituufu kuba ate waliwo emiti emito egibalabirako kuba banaaba bakola ekikyamu ate n'abantu bajja kikola naye banaabanga bakola ekituufu n'emito emito gijja kukola ekituufu. Nze nga tumaliriza njagala omulabi atulaba essaawa zino ayagala kumanya Lugoba High School esangibwa watuwe ku ndagiriro empiniti. Endagiriro entini ku Lugoba High esangibwa Nabweru okwata Katoke Road eri ku main road kwenyini so bw'ova mu kibuga otuuke bwayise take your left otuuka bulambalamba Nabweru ku main road bagiyita Katoke Road tuli ku luguudo kwenyini ku main era offices banzigule okubeera nti twongera okuwandiisa abaana basaries twabagana okubategeeza nti no tuli ready and steady okulaba nga emisinde gino gitakinga place enaku zigenda bbeera 23 Septemba mu mwaka guno gwennyini. Munzikirize ngenda kukozesa nnyo Oluganda because sirabawo wano sirabawo English speaking media maybe social media nabawo fenna abasinga ba Luganda basponsors munatusonyiwa tugenda kukozesa Luganda okusinga for bannaffe abagenda olaba so mbere fannako bwetyo njagala okubaaniriza wano mwebale nnyo okujja. Sorry for the delay wabaddewo miscommunication ebadde entono naye byonna at least in the end sinatuli waneno for a mutual cause. Kale munzikirize ngenda tutandikira eri naye above all njagala kwebaza abasponsors baffe aba Reham banaye Reham ine ekyokunywa ekirungi temukimanyi because ina Sky View ina Reham Water ina Reham Cola n'ebyokunywa ebya bingi nnyo banako kunywa kantu kebayita ka exotic exotic tamarind kadala nnyo era twaga okwebaza bannaffe aba Reham njagala okwebaza bannaffe aba Sams. Oh my God bayogenza mu supermarket n'omwana n'atakabira Sams. So thank you very much mwebale kutwesiga nakuteka mu sente okulaba nga olunaku olwaleero awamu ne ku misinde gyaffe mubeera bansonga nnyo nnyini ddala. Tulina bannaffe aba Home Connect Properties abakoledde ddala kyamaanyi nnyo. In fact bwe tunaaba tuzimbye senta yaffe aba Home Connect Properties bajja kukolera ddala omulimu ogw'amaanyi okulaba nga batufunira ettaka wetugenda okuba nga tuteeka senta yaffe. Lugoba High School, thank you very much mwebale nnyo for the support. Tekitaya kusangika somero ng'eyo okuva nga babitwa tusiimira ddala. Bright College mwebale nnyo mwebali ddala. So buteebaza musumba wange Pastor Wilson Bugembe bwemwogerako mba ntegeeza Worship House nga just akava ku mazaalibwa ge tulina kozi endala y'omu ku basajja abasinga okuyimirirawo kozi bweziti era Pastor Wilson Bugembe in absentia ffenna tukimanya ali mu America right naye era waali okulaba nga tuwa obuyambi bwonna embeefana kuleeto. Kainos Life Church tubeebaza nammwe mwebale nnyo mwebali eddala okulaba nga mutadde sente omukitimbe n'omukitimbe gwa sente mu misinde gino tuli mu kudduka for a cause tetuddukamu buddusi naye tuli mu kuyamba Ghetto. Edda nali mukama wange esebo yategese nali nyumyamuko ne zekisi 10 birangirangi manyi naye wa Ghetto yangamba ekigambo Ghetto kitegeeza kufuna magezi getting higher education out there to come and teach others in the Ghetto. Getting higher education to teach others. So mwebale nnyo mwebali ddala initiative eno. Kale munzikirize ntandike ne basponsors baffe batunnyonnyole lwaki basazeewo okupartinaringa naffe. It's not so common. Zino companies abantu abali so urban eri naye ate munnaye bano ba corporates okusinga naye ate munnaye abantu be bakoleramu babasupportinga baviira ddala eno wansi mu Ghetto. So munzikirize njite omwogezi oba representing the company manyikidwa nga Harris International ekola Reham Cola Sky View atunondekezi okwagala tutandikira balamusiza munamwe abatuwuliza era ate abo batulaba amanya gange nze kamfata omuza kambiride ku kitongole kya Harris International
ndi omu kubakola mu department y'ebikwatagana ku byenjigirizi communications. Kati nga leero tuli wano ne ba Ghetto Run nga tuzza obadduukirira mu kiteeso kye baatutuusaako mu ntandikwa y'omwezi oguwedde nga baatutuukirira nti baagala okuba nga balaba nti ba Ghetto youth bano basobola okuba nga beefunyako ku kyebeekolerako. Naffe ne tugamba nti tujja kukola ki tujja batuukirira tubasupporting in this cause nga era neeyanza abasupporters abalala be tuli nabo on board okulaba nti tulaba nga aba Ghetto youth bamu kino ekitundu abali mu munansana nga basobola okuba nga bafuna ku kyebakola. Thank you very much. Wow, tuyanza nnyo teyanzege abuddayo bannaye bakama bagambye ntano be bakikola bwakunya bulungi tusimya ddala buli munzikirize neyongera bategeeza ba sponsors baffe ab'enjawulo tulinawo Centenary Bank bannonedda mu kutereka ebyensimbi era basaze okupatinanga naffe abantu ba bulijjo tusobole okulaba nga creating a space abaana bano basobola okutuukira at least back to the ghetto, giving back to the ghetto. Ndefanako Post Bank, thank you very much. Thank you. Nga bakagulawo branch yaabwe empya enansana mwebale nnyo mwebali eddala. Tenywa Properties bannaye haja aliwa tenywa asubye mbefanako bwe tayi representing kali munzikirize tugende babannaffe aba Sams banaiba baffe nno wano mwebale nnyo boddayo ndabira omukulu mungambye nti tusimira ddala kali Sams. Yes. Batulaba n'abatuwuliriza kagitambule abatulaba n'abatuwuliriza amanya agange nze Tabalamule Enoch ndi kitunzi wa Sams oba kola mu department ya marketing ne sales ya Sams Food Industries. Sams Food Industries kitongole kikola obumpwanki wabuyita snacks obuwoomera ennyo abaana n'abantu abakulu. To making sure nti products zaffe ziri za quality ya amaanyi oba ya waggulu nnyo kuba nti buli supermarket right now erina products zaffe za Sams era nkubiriza abantu bonna okudduka mu supermarket okujjayo products zaffe za Sams. Abategesi ba Ghetto Run batutuukirira nga Sams Food Industries ne tugirabanga opportunity ennungi gye twandiyagadde okubeera part of. First of all, ffe nga Sams abali located in Nansana one tuba ba neighbors. Ate ffe nga Sams Food Industries ekitongole ng'ekya Sams kyatandika dda okuyamba ku baana ba ghetto. First of all, abaana abasinga batukolera bonna basibuka wano mu Nansana. Abaana bonna bakolera Sams abasinga bonna 50% of the workers at Sams bonna basibuka wano mu Nansana. Ate bava eno wansi mu suburbs ne ghettos za Nansana. So that is one of the initiative gye twatandikako edda. Era we opportunity we yazze naffe ne tugirabanga ennungi ey'okubuukira. Era tuli basanyufu nnyo okubeera part of this initiative. Era tusuubiza abaana bonna abantu bonna bagenda okujja ku lunaku olw'emisinde tugenda beerawo ffe nga Sams tugenda kumeka sure nti buli omu atestinga ku products zaffe za Sams ku bwere. Wow, tuyanza nnyo tuyanzege Sams ne Reham mukumye omutindo mumutambula n'ebyamu singa nno netenyuze n'ettaka netugamba ettaka lino kale naye mbeefanako netutwala bebaza bannaffe aba Home Connect Properties manyi waliwo representative tulina bannaffe aba Lugoba High School abaana baddayo okusomera wiiki ejja emu ku masomero agamanyi omwana wa ghetto yaani nti omuzadde amasomero gasaba 70% oba zero balance ye Lugoba High School egamba muleete muzadde tumanye ebizibu byayitamu. Bright College baga bebaza bannaffe mwebale nnyo mwebali eddala. Musumba wange taliiwo Worship House naye kyemumanyi mumbeeremu oba endala aliwamu naffe mu mwoyo era esaala gyatusendikira esinga okubeera amaanyi live and direct okuba ali mu America waali. Kainos Life Church, thank you very much. Centenary Bank, Post Bank, Netanywa Properties Limited tusiimira ddala omutali singa eno lwani teriiwo. Abizibu bye twasiŋŋaana omulundi ogusembyeyo lwani yaffe teyali funded bulungi basponsa baffe twagala bebaza mwebale nnyo mwebali ddala okujja on board. Oguno omulundi mwebale nnyo okujja tomanya ate tusobola n'okusaba ne mugamba tugenda signinga contract ya myaka nga 10 egijja mu maaso obugalo naawe
Care for the Ghetto, of course, foundation emugezaako okusitula talents mu ghetto era n'okuyamba abaana ab'enjawulo okuva mu ghetto okubaako kye bakola. Munzikirize mbategeeze nti n'abategese lwani eno be batulitudde wano wakati era tuli nze amatu gaffe magule okubaako bye batunyonyola emisinde gino gigenda otegekebwa then babuulire ekiddako. Nsanyuse nnyo okubalaba bannamawulire ne basiponsa baffe abakabi amannya abampita Batami Grace ne musajja mulokole neggattako erinnya eddala kuba ndi muzannyi wa bikonde bampita Gologosa number 1 world champion. Olunaku lwaleero twavaayo ne idea yaffe ey'emisinde gya ghetto twalabanga waliwo obwetaavu mu ghetto ne tuggulawo organisation eri registered eno ye certificate yaffe registered as a CBO. Netuvaayo na idea katonda natukulesinga na idea ey'emisinde tuveeyo tutuke nga gino emisinde gya ghetto buli mwaka gya buli mwaka naye nga buli mwaka tuddukira ebigendererwa eby'enjawulo twalabanga bannaffe mu ghetto tulina kuba gye tubeera ze nali musajja mutwazi baidawo pasa bugembe yeyambulira enjiri n'endukuka kati myaka 6 nga tutambula era nkola mu security ya pasa bugembe ekitiibwa leeteno obulisa mukama kuba pasa era kino organisation yagimanyiko bulungi ye muntu gwe twasooka okutuukira ne tumwebuuzaako n'atuwaga heedi n'agamba ekyoto kyammwe kirungi mukama bawe nnyo omukisa n'atuwa ne social media tulangirako social media ze n'atuwa ne ku church tulangirako bwe twavaayo n'ekigendwa kino twalaba nga muffe bakyali baffe bangi bagenda mu makomera nga babakutte nga byakasimu wakomawo ayita tabba kasimu kuba fuulu oba kusiba eno mu ghetto waffe oba onyakudde ekintu ne bakutwala ne bakusiba ogenda byolese byonna mu nnyumba ffe tukola ki abasigaddewo tubitunda kitegeeza olina okukomawo ng'oli ku ki ng'oli ku zero. Mami owalugoba atuuse tukwaniriza okulabako mami. Netuvaayo n'ekigendwa kino nga tulaba kiyinza okugasa eggwanga lyaffe n'eriya zaffe ezira ghetto okutwaliza awamu netuggulawo organisation bagita Care for the Ghetto nkibanyonyodde olw'ebigendererwa eby'enjawulo nga twagala kisinga guno omwaka tuteekawo resource center. Resource center ffe twakiyisa resource center naye ffe twagala kolero gino emirimu gya juwakayo kuba tumanyi ffe mu ghetto tuba banyiriri kuva nga tuli bato nti singa tuteekawo washing day omwana waffe mu ghetto niwaba wa myaka 7 asobola okwoza emmotoka n'etukula twagala tuteekewo washing day twagala tuteekewo gino emirimu gino egy'omubwongo ng'okwokya bino ebyuma welding twagala tuteeke ku resource center yaffe tuteekeko emirimu okuyiga okanika nti omwana twagala tuteekeko gym ng'egyendi omuzanyi w'ebikonde tubeere nga tutraininga abaana baffe okuva mu ghetto tuleme kufiirwa bachampioni baffe twagenda olaba nga bachampioni bangi abandi badde abakabi mu ggwanga yaffe Uganda bandeese emidaali egyakabi ate ng'era bafiira ddala eno wansi nga bali mu makomera nga tulina bakyali baffe bangi mu makomera naye nga yandibadde muzanyi wa bikonde mulungi naye wakuwa ensonga ye agamba lwakuba sirina wenkolera ate bwengenda bwetujjayo mu ofisi zammwe olw'enfaanana yaffe kuba tetufaanananga mmwe mutuboola temutuwa mirimu niwe tubanga tulina IQ etegeera okusinga n'eyammwe temusobola